Wano ku SMX Media nze neewaddeyo okubeera nga ngenda kukutuusaako biri mu kubeera nga byapeninga ku show ebbiri eri ku Freedom City ne show eri ku Cricket Oval e Lugogo. Waliwo ebifaananyi ebiri mu kubeera nga bitambuzibwa ku show eri ku Cricket Oval e Lugogo ya Pallaso nga biraga ekisaawe kyonna kyonna kiri totally empty nedda. Ekyo si kituufu. Wano ku SMX Media ngenda beera nga mbawa ebiri fact. Actually katutandikire e Lugogo ku Cricket Oval. Amazima gali nti ekisaawe si nti oba kikalunga abantu abamu bali mu kutambuza ebifaananyi ebyasoose. Deno story nga abantu bangi bali mu kubeera nga beeyiwa e Lugogo nera nga kyabadde kisuubiddwa abantu bangi bali mu kubeera nga beeyiwa e Lugogo almost abantu abasinga batudde ku butebe. Yes, Lugogo nene, amazima gali nti Lugogo nene, naye abantu already ku line kwe bali mu kubeera nga bayingira nera balaga abantu bangi basobola okubeera nga baatendinga ekivulu kino. Olaba zigenzo wera saawa 7 nga already abantu bali webati ziri mu saawa 8 abantu bali webatyo kati atolo zinawulira saawa emu abantu nga banyusa okuva 10 ne mu gyabwe saawa 2 bazze okubeera nga bayingira ekivulugoloza kinabeera kitya eyo mazeeyo Lugogo mutadde kati twolekedde Freedom City. Ngenda kugamba ekintu kimu gamazima omusajja ono yandibeeranga Freedom City yabaddewo ngeri available naye ekifo kyandibeeranga kyo kitono. Amazima ga Katonda wa Alien Skin almost olaba VIP tables nanti bo ba VIP abazi booking edda bajja late ne waliwo obutebo busooka buneno obwa VIP waliwo VIP ne VIP tables n'obutebo bwa VIP obumu bwe butaliko bantu olw'ensonga yo omuntu agenda kujja tiketi ye nga akatebo already weekali naye eno watali kubeera nga babooking eno ba mutwalo muganda wange abaana almost bajjuza Freedom City almost eri full kati bonna neewuunya kubanga kyemmanyi wano mu ggwanga erya Uganda abantu bagenda okuyingira ebivvulu nga zimaze kubeera saawa emu saawa 2 awo tegera mbu abantu bazze kazasituuka saawa 2 ng'ekifo tekinabeera nga kikwata manya tebagenda kujja kati saawa zino ziri 8-9 saawa golooza kigenda beera kitya nga zituuse saawa 12 nze nawe amazima ga Katonda mu analyzing okwangu bano abantu babiri bonna bagenda kukuba bajjuze naye ate Freedom City eyinza okubeera nga ntono okusinzira ku Alien Skin n'abantu abaagala okubeera nga bagenda mu kisho ya Alien Skin wandibeera nga watono okusinzira mu ya saawa zino waliwe watyo kati simanyi mu saawa 10, 11, 12 kigenda kubeera kitya. Subscribe ngani ku SMX Media nze ngenda beera nga nkutuusaako updates eziri mu kubeera nga happening Freedom City ne Lugogo wayino ku SMX Media go subscribe ngoni ngena notification bell ebisigadde bitulekere wayino ku SMX Media tutamana ne bannafu abasumula Hub Products bo bakugamba nti omusajja yenna ali eyo n'omukyala nga wandeetaaza eddagala ly'omu kisenge erya 100% nacho eritagenda kuleetako side effect yonna weyo n'eddagala ly'abasumula Hub Products bakugamba nti teriyo mukyala Katonda gwe yatonda nga talina mazzi ekyo tekiriyo ate tewaliyo ddagala ly'amazzi nakyo tekiriyo babeera bakufera wabula eddagala ly'owetaaga lye ligenda okugugula emisuwa likusumulule ensulo z'amazzi zo zitandika okubeera nga zikola ng'ez'abakyala abalala kyekimu ne ku basajja teriyo musajja Katonda gwe yakola nga talina maanyi ga kisajja neera teriyo ddagala ly'amaanyi ga kisajja babeera bakulimba ly'owetaaga ly'eddagala ligenda okusumulula emisuwa kubanga amaanyi g'ekisajja wazaalibwa nago osobola okubeera ng'operforminga nga basajja banno weerina abasumula Hub Products bajja sobola okutuusaako eddagala lyabwe kubanga bakola delivery wonna wonoobeera oli bakubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obibalekere.